Freedom City bano bawanguzi ba ticket bali batano banaye muzino na Pocket TV kusawa 5 Vision Group headquarters in Australia Ayat oliwe Entebbe Hajjala oliwe Buloba Nansubuga Ayebare Andrew Maganjo William Achen Junju nawe tuuka kakati Fire Baby wetulina hiyo toge twatandise dda atulaba ono Winnie Nwadi nakanwadi mwanyi nazo wingabi Winnie anje cricket oval tujijuza banaye tujijuze naku z'omwezi 9 September tujuze cricket oval banaye temunswaza tekisoboka temunswaza bannange ba Fire Baby mwenna mugweyo yes abantu bayitire mu kunyimba ezo lwaki bajja balabiki nyimba tunazimalayo just zojjukira waliwo walinze lesinga okwagala musawo embeera gwenoonya bunsonsomola katono science itayo show me show me dobozi mama yinza nosakali ano yitabireko show me ebe bwebityo kati Nwagi wetwakomye walingo tugamba yagala kuzaala abaana batano oyinako omu mama tata w'abaana bana batano yani katonda tata wabwe ajja kujja bawo yani kale banaye omuntu aba tannabayitako ku mbaga bawo omuntu aba yamuwasa boyfriend wo yani boyfriend saagala mwogera naye nga ye yeemanyi amazima just mutumire kale mutumidde bebe nkutumidde nkwagala nnyo tusase sebo kuba tolina mannya neka ndolo mwogera n'oba bwe mwogera n'atampasa ndekanze ayi mugambe awasizaamu oli kakati kati batnage Nwagi okugamya ine emyaka 33 egala abaana batano obudde tebuli mukugenda I know bugenda ate omukyala alina emyaka mbu gyakomako okuzaala so bwe batawere nga I adopt mo kati nsaba Katonda buwangazi na bulamu katuddekere namasuba watugambye bazaali bakinana mwenda kati n'otandika okusoma tandikirawo tugende maaso ntandika okusoma ku top K waggulu wali busomero bubiri awo namasuba bwe nasomeramu then nengende Naggalama St Agnes nsomera P1 to P7 ngenda East High School ngenda Migadde College nsomerako kaawo mu Kisenyi waliwo akisomero ke bantwalamu nga tikalina center number. It was like a punishment. Somerako mu Kisenyi makati awo ngolumbu wakoze echi punishment. I was stubborn ndoza dadi wange namusukako naga akasooka nkasuke kaawo naye nga nasobola okutuulirawo S4 nengenda Namagabi SS gye namalira S6 campus seyongerayo tekyasoboka waliwo ebyajjamu awo. Nwagi olwo naye kiddala nakugebuzaako ekibuuzo wali nti woyita wasigalawo omukululo. What happened? Kyekali ku Internal Affairs Ministry. Lwaki wayambala bwotyo? Lwaki nayambala bwentyo that day nalina programu ya gym. Kati manager wange nankubira program ya Internal Affairs teyali mukolo lunaku. So nankubira essimu nangamba omanyi wandiyitiddeko ku Internal Affairs no picking up gundi. I mean I had to go for an interview. Nangamba ngende nkole interview for the passport. Mga kali kampiteo badde ngena mu gym kampiteo kitegeera. So nempitirawo. I even had a meeting ku Swans after there. Nempitirawo ntuukawo nga bangamba dress code. Anyway, bonna be nasangawo tekwaliko eyali welcoming. That's the honest truth. No one was welcoming, like no muntu okulaga obulazi woyita kulaga mukambwe, you know, they weren't welcoming at all. Because kubanga Winnie Nwagi oba muntu eyayambadde I don't know, maybe gwali mukisa gwali mubikolo nabasanga tekiriiko maybe they didn't like me, maybe sa mu maaso gaabo abaaliwo kolo nali siri mulungi gye bali. So tuuka ku mulyango nga bangamba the dress code is not allowed. I'm like nga
sikimanyiiko ekyo cause nali sikiwulirangako kubanga si buli tteeka nti olimanyi so eryo etteeka nali siriwulirangako because nali sambadde bubi nnyo nga bwe bakisussa okitegeera no okugjako nga bannaayo abantu balina amaalo obwo tebwali bubi okwo tekwali kwambala bubi kapale kaali kakoma wano n'obumpi obukoma eno mbuyina okitegeera ke nandiyambadde bwe mbanga nandibadde nyambadde oba kiringanga buteeteekera leka nayinza okukaddiramu kubanga nwaji otera okwambala anyway the fact is noteeka ku social media ebifaananyi kati awo mba nva mu swimming pool obanga ndi ku beach so agenda ku internal affairs bwenkyo but kola olunaku kyekyali mu plan kugendayo but we baŋŋamba nempitirayo and that's what happened ne passport nagifuna kyeneewuunya muzeeyo akuwagira buli kimu kubanga nti ye yankuza kati nze taata wange yankuza nga nyambala kyenjagala ng'era ngulira bupedo bwonna obwaliko okitegeera obusikaati so nakulanga nyambala kyenjagala saakulanga ntambula bwereere nakulanga mmanyi ng'era bangulira engoye nga kitegeeza olina okwambala omuntu alina okwambala tatambula bwereere kakati kasooke tulabe taata kyayogera kuba akuwagira buli kimu awo namusanga ninawo kabaga ke namusanga kwe kumuzuula naga omwana wange oyo tumuwulire kati naye olina otya omwana wo okumansula bw'atyo okumansula siriimu kubanga kati ffe twabulira ku mulembe ebirala nabo bakuze ku mulembe kati omukkiriza okweyambula okiraba otya mukkiriza kweyambula naye bwabeera ng'akola kati musanyusa ate naabulaki kati kitegeeza abantu kitaawe yamuwagira yeyambule simuwagira yeyambule wabula mwagaliza asanyuse abantu nga yeyambula bwekiba kyekibasanyusa kati gwe womutunuulira olaba otya nijale munyonyola ne mugati kiwakoze kino naye nagamba taata siziyigulira kakati bannange oba bagamba owange kikyoyogera ku taata byayogera kati kisinzira n'engeri gy'obuuziza ekibuuzo omuntu kwasinzira okuddamu kati bamubuuza okumansula ate okumansula kintu kirala nnyo okitegeera abantu bakozesa bubi ebigambo so naye yannyonnyola according to what you know kyebamubuuza so n'agamba bwe kiba kyekibasanyusa so nze bwe nzija ku stage nga nyambadde kyenyambadde bafanzi bange banjagala bwe batyo okitegeera kubanga buli omu wandaba nga nzija mu katono katono embeera like nzize nkyuka mpola mpola because najja neetya kati ngenze nga nkula ngaininga confidence okitegeera I started loving myself confidence esusse ba tesobola kubanga nga yasukka nwaji nga tusiibula obudde bugenze nnyo biki ebikunyiiza noga nti kino saagala kumpaayiriza nwaji naye bakuwaayiriza nga byokola saagala kumpaayiriza like omuntu neyeekaza n'akwogerako ekintu nga si kituufu like omuntu aba afaaki bakuwaayiriza bingi maana abantu bawaayiriza nga bomanyi ki ekikusanyusa noga kino bw'okikola nze oba ommaze n'abaana batano bakuzaalira bali bw'oyagala omukwano gunsanyusa njagala nnyo omuntu anfaako like nga ndaga nti anjagala kakati nga batugambye weninwaj concert fire baby Llwetukyalimu Bukedde TV Bukedde Vision Group yonna kati okufuna tiketi okuba kuzina essimu wammanga 0770 493 ne 0756 emu nga 9 September tujijjuza tukola kino tujijjuza cricket oval those are the twogerere buyinizo because we are feeling it nati we believe so twesangayo ku B2C today Freedom City wininwaji yogera obugambo obusiibula nga butini nga bwogati butini obugambo obubasiibula nsigala mbajjukiza nti bannange temwerabira kugula tiketi mugule tiketi nga bukyali kubanga ku buli olunaku oba weetegeka bwetegesi n'oyambala akantuko n'ogenda n'ekirala mbajjukiza okugenda okuwagira B2C ku Freedom City olwaleero n'okuwagira gy'alina ku Serena Hotel temwerabira bannange mwebale kwagala Ugandan music teri kinyumiddenga mwambale obuntu bwamwe mubutereke bulungi nnyo anti nze abawagizi bange by the way nsanga nnyo abantu ngamba gwe okuva we nalabanga gwe okola byeyagala nange bannaye nkola byenjagala